ndi wa NRM si wa NRM nti nonye byakulya bwibaje ebiri tebali mutawaana kubanga ndi muna Uganda naye ekisinga obukulu bwe buweereza nsaba mutuyambe mubulira abantu eyo nti ekiri eri si kibinyo nga betubadde tukiraki betukiraga tusaba okubetondera abafiiridwa abantu baabwe mu buvuyo buno nga tubabulira tugenda kuleta eggulu ku nsi ngate tulese geyeena kize kityo kubanga nsibambi agamba abadde ne General Museveni emyaka 5 bameganga boogera okubanga avuddeyo leero ne yeeyanika Machiavelli yakyogerako agamba nti oba n'omulabewo nga tosobola genda ne mu lutalo lwa mmundu na masasi lwa kulwanagana lwa bifuba kyolina okukola kirina kubeera kimu muterewo embeera nga bano babadde akolagana nabo mu nkambi yo gwe avuganya naye batandika ne beeyabya mpola mpola nga gwe tobakutteeko sleeper agents oba okitegeera n'obajjayo tekitandise leero tandikira ku bagashumba eyo yonna gye kyava gashumba yaliko wa people power wanuupu yaliko bonna bazze mpola mpola nga bonna bajja basenguka mpola mpola okutuuka we tuli olwaleero buli omu avaayo yeeyoleka lwatu najja n'akulaga nti nze ndi waki ndiwe naaleero kati onna kwebaza individual brilliance yono gye yakozesa bano bajja batya okubanga bali we bali olwaleero kye naggambye kye bayita egomanioko inhilism. In fact emyaka gino gyonna ndudde nga natuume erinnya muganda wange Yusuf Nsibambi namuwa erinnya Kanoonya. Twali mu lutalo eruweero twalinayo munnaffe bali bamuyita Kikonyogo Kanoonya. Kikonyogo Kanoonya olutalo bwe lwakalube nnyo 83 nga guggwako olutalo lwali lw'amaanyi olwo oyita Joka nga anaatera okufuna accident eyo. Bamu ku balwanyi baffe baasalawo okwewaayo nga olutalo tebakyalaba nti lusoboka ne beewaayo. Omu ku beewaayo yali Kikonyogo Kanoonya. Era oyita Joka ng'agenda kufa yali mu helicopter ng'akanyuga empapula wansi we twali mu nkambi zaffe akanyuga empapula zigwe gye tuli nga atubuulira atuwandiikidde tweweeyo tetukyalina kyakukola mweweeyo nga bannammwe Kikonyogo Kanoonya abaali bamaze okwewaayo gye bali munammwe mweweeyo nga bakanoonya era lyerinnya linatuuma Nsibambi ne bwe tuwandiikiragana ampandiikira ne bwolaba kusiba asayirigaze Kanoonya. So si bipya ebigenda mu maaso mu ntalo zonna abantu beewaayo banaffe bazze beewaayo si bano bokka abasoose si bano bokka bazze beewaayo eri gye twava Bonzima baani bazze beewaayo banaffe oli n'alemererwa n'amanya nti olutalo luganye ne yeewaayo naye abalala ne basigala nga bakola ki nga balwana era ne bwe Kanoonya ne bwe beewaayo olutalo twalulwana ne tuluwangula na luno tugenda kuluwangula oba bawambye kitebe oba bawambye eki tusigala. In fact n'ebitebe ebyaffe mu lutalo olw'ensiko bawamba bingi. Kyagulanyi bwajja wano 2016 balowooza nti bagenda kukozesa stick and carrot method okujja otematema ebyobufuzi bya wano mu Uganda naye basanze mu mbeera nga nakyo kiganye. Kati stick and carrot method yeno nti stick gwe muggo carrot kyekibala kyetumanyi naye method eyo bagikozesa nnyo nnyo wogenda n'osoma akatabo ka Avoria bagikozesa nnyo mu management nti nkuliwaadinga ntya ye carrot kati ate bw'ogaana okukola kyenjagala ye stick kati General Museveni method eyo abadde agikozesa ebbanga ddene naye kati Kyagulanyi bwe yajja wano eno yajja ne kibayita Caesarean heroism. Era Caesarean heroism kyekitawaanya bampuuga kyekitawaanya basseggona kati kizadde n'abaana beba Nsibambi wagwe njagala nkubule ozzeeyo akatambi emabega
Kyagulanyi kyasinze okukola wano olwaleero empisa embi Kyagulanyi kyenyiza omunenye omuze omubi gwalina nti ayanise nnyo banne okutuuka ensi okubategeera tekyali wakwekweka naye kino kyenjagala okubuulira olwaleero Kyagulanyi embeera eno yagivuga atya okugituusa wano we tuli olwaleero buli omu ayinza okyewuunya olwaleero nti batandika bagamba Kyagulanyi azze kuba opposition Kyagulanyi azze kuba baganda Kyagulanyi azze kwolona opposition yaffe naye njagala nkubulire nti mu byobufuzi ebintu biri bisatu lwakuba nti ate mbyogedde naye kansooke mbirekeyo mu byobufuzi ebintu biri bisatu byolina okubeera nabyo waliwo kye bayita political impetus eyo gye bayita stimulation esikiriza abantu okujja gy'oli ekyokubiri bakiyita political traction be bantu okuba nga bakuwulira ekyokusatu bakiyita political swing okuba nga osobola okudrivinga opinion n'okyusa abantu endowooza y'abantu ne bagigula Amama Mbabazi yajja no 2016 ku ebyo byonna byonna talina kye yalina biri bisatu political traction political impetus ne political swing ebyo ne General Museveni mu kinana yali abirina ebyo bikulu nnyo mu byobufuzi Kyagulanyi byonna abirina kati ebyo ebisatu bye biruma ate bano abalala benkugambye n'ensonga endala ginyagala okubulira eruma ba Nsibambi ne banne batuuse ekiseera nga tebalaba omukisa gwonna gwa kufuga Uganda essuubi libaweddemu kati nabo basaasira Nsibambi kyakola nawe kyewandikoze singa obadde mu byobufuzi ebbanga ddene emyaka 4 naye omusajja yakava mu palamenti ng'ate Bobi Wine yamutaddeyo kyenkubulira olwaleero Nsibambi kyakoze nawe kennyini Zanero singa obadde MP kuba njagala nkubulire Nsibambi yajja mu palamenti nga tomusuubira koma ku bw'MP bateekwa okuba nabo baali balina ebyo beetaaga mu byobufuzi ebinene okusinga ku bwaki ku bw'MP essaawa ya leero n'oŋŋamba nti omwana aze ku bw'MP komaawo oyo aba akonye naye kati embeera Kyagulanyi gy'ataddewo yabafuula Shibai yakiyimbako nti oli mulungi nkufaananya atanaaba kati Kyagulanyi afudde bye yasanga mu byobufuzi bya wano abatimbi b'ebipande oba okitegeera oba abategesi b'obutebe embeera Nsibambi gy'alimu toyinza gamba nti nno mbeera nnyangu baali bateeze mu kuteega nga balaba muzeeyi agenda gwamu amaanyi balaba a new force from nowhere nejja neeba kuba bweti ne bamanya nti kati tuweddeko nteekwa okuba nze omu kubasinga okukonsuming information y'ebyobufuzi bwaddayo ku revolution zonna ezi ze zibaawo Kyagulanyi ye first politician okubanga teyava mu magye okubanga teyali mu gavumenti wakati najja n'avuganya obukulembeze obadde okusuka emyaka 4 olunaku lwaleero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wenyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe naye mbaagaliza omwezi ogw'Ramadani omutukuvu omulungi ogujjude ebyengera Mukama abawe ekyo eminyoyo gyammwe gyekisinga okwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyo gyagenda ye stage oba kyekiroto kya buli munnabyabufuzi. Ogambe ne President Museveni yagenda ku stage eyo. Teri munnabyabufuzi agenda nga tagenzeeko mu summit z'amaanyi. Nene Obote wamma yali agenze mu bintu ng'ebyo. Naye yali agenze Singapore. Kati omuntu ajja n'ayogera ekyo n'agamba nti simanyi biki bagenze aba akulimba. Buli munnabyabufuzi akyetaaga. Kati bannabyabufuzi ba leero balaba ebayo bu summit bw'okunywa kaawa obwa coffee obwa old life. Naye era bakulaga batambula ne bagenda afune exposure. Obo kitegeeza bana abajja ku local mainstream media ne bagamba okugenda mu bazungu ogenda mu bazungu tekikola makulu ku ground tekikola amakulu. Ayogera ekyo omubuuza nti General Museveni yagenda emirundi emeke Norway mu myaka gye okuva mu 8 paka mu 86. Bakimanyi nti support erina weeva watuufu. Kyekiri kye nagambye hegemonic stability theory nti obuyinza bulina we buva omale ensi eno mwe tuli kale tulina n'ensi efuga ensi ezo ze America gagutundutundu nga olaba European Union oba kitegeera kati omuntu bw'ayesula n'agenda n'alabikira mu summit ng'eyo toyinza gamba nti amala biseera asisinkana ba prime minister ba minister ba president
era ne ba president b'ensi bonna de Trump bagenda beera good olero nga bali ku summit eyo kwe bali kwe balaba ne kati bano bannabyabufuzi abene waffe beebuzaabuza osanga munnabyabufuzi nga tebamuyitanga okugulawo oluki mpaka za bugaali naye nga naye awakwekya amagezi okitegeera kati njagala kubuulira nti waali lwaleero kyekiroto kya buli munnabyabufuzi waali olwaleero buli munnabyabufuzi wayeetaaga okubeera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga era olunaku olwaleero nine Professor Nsiba Professor kwendi naye Professor ani? Sengendo wakinkuyise Professor Nsibambi anti waliwo Nsibambi yeetisa amawulire. Yesewo. Okay, buuza kuba kulaba Professor unakola jjo nakoze show ne bangamba tunoonyeze ku Professor ajje atuwulire ku terminal lucidity keeko kategeeza ki omuluzungu ezo giyita saaji. Saaji nga osaliddwako embeera omuntu gy'abaamu nga anaatera okufa amaanyi ago adrenaline hormone eproducinga amaanyi mangi mu budde obwo obusemba kaki bayita terminal lucidity kaleeta terminal lucidity ge maanyi omuntu gafuna amangi ennyo era n'obulala ne bagamba nti wayi yafulumye n'asaawako ne mu lujjaawo yafulumye neyeetika ne ku bintu n'asimula ne ku nnyumba naye era amaze n'afa. Olowooza tewali ali mu terminal lucidity bangi abali mu mbeera eyo ssebo esaawa eno amawulire agatambula galaga nti omukulu Nsibambi yesebo eri kyekyo wama abaana kyabadde bagamba nti amaanyi geyayogeza kutema bikondo by'amasannyalaze kukola ki yali ali mu terminal lucidity emaze nemutuusa walina okubeera bwe kiri akatambyo kalabye katandika sho yesebo omukulu officially ajoyinize NRM era ebigambo bye ebimu bibino kama baffe abatukulembera ab'oludda oluvuganya bali mu bantu nga nkaaga kati bali mwana ate n'entambula yaabwe tetegerekeka okujjako okuleeta obwegugungo obuleese amaka mangi nga gakaaba. Bwe nayogera ne President Museveni nga n'akalulu tekanabaawo ne mugamba tutambuze embeera eno bweti ne tukulembera ne bannaddiini abalala tubadde mu nkiiko ez'enjawulo nakamusisiŋŋana emirundi ng'etaano. Bwe twogedde ne ndaba nti Museveni gwe nali mmanyi si ye Museveni oli yennyini ng'omuntu awuliriza alina think tank yeebuuza ekitali eno waffe twegulumiza bwegulumiza. Mbadde nsaba bannayuganda mututegeere ffe abasaze eddiiro nga bwe mukiyita ne tujjamu NRM tukkiriza nti eri tewaliyo mu waka okujjako okuteeka abantu mu mbiranye ne politics oba byobufuzi ebyeffitina n'enkuubiiro. Nzize wano ku kitebe okubabuulira mu kamera nti kakati ndi wa NRM. Omukulu yesebo tubadde obulunganyeeko ebbanga naye omukulu baamukuba akalulu yesebo omukulu we bamukuba akalulu n'afuna terminal lucidity n'atema amasannyalaze n'agamba zibasale ezigyewo n'avuma buli kintu n'agamba talabanga ku basiru ng'abo n'amala ne tufunako ebifaananyi ng'atuuseeko mu State House n'atugamba obusungu buli bwonna bwe yakozesezza yatambudde kugenda kununula ba political prisoners abantu amu ne bagamba okusinziira ku bukambwe bwe yayolesa nga akalulu kamummiddwa nga ne ba political prisoners tumanyi ba NUP abasinga obungi kuba ekibiina kye FDC sisuubira nti kirinayo ne prisoner n'omu kyali kizibu omukulu okubeera nga yagenze basakira. Time is the best judge. Obudde butuuse n'ayambala omujoozi officially tutandikira awo otunnyonnyole ku professor ku dokita professor
Professor Nsibambi, yes. Kati njagala okunnyonnyola olwaleero mu Uganda ebyobufuzi bya Uganda olwaleero biteekwa bitambula ku bintu bibiri. Ekisooka bakiyita egomaniacal nihilism. Egomaniacal nihilism. Ekirala bakiyita Caesarian heroism. Ngenda bikutemera mbikunnyonnyola olwaleero nti egomaniacal nihilism. Egomaniac kitegeeza kiva mu kigambo ego okwemanya oba egocentrism oba omuntu okubeera self-centered oba okitegeera omuntu okubeera self-centered nga yeerowoozaako yekka. Kati ekiri wano olwaleero nti NRM ne gavumenti eno ne General Museveni Kyagulanyi bwajja wano 2016 balowooza nti bagenda kukozesa stick and carrot method okujja otematema ebyobufuzi bya wano mu Uganda. Naye basanze mu mbeera nga nakyo kiganye. Kati stick and carrot method yeno nti stick gwe muggo carrot kyekibala kyetumanyi. Naye method eyo bagikozesa nnyo wogenda n'osoma akatabo ka Avoria bagikozesa nnyo mu management nti nkuli wadinga ntya ye carrot. Kati ate bw'ogaana okukola kyenjagala ye stick. Kati General Museveni method eyo abadde agikozesa ebbanga ddene. Naye kati Kyagulanyi bwe yajja waneeno yajja nekibayita Caesarian heroism. Era Caesarian heroism kyekitawaanya bampuuga kyekitawaanya bassegona kati kizadde n'abaana beba Nsibambi. Wagwe njagala nkubule ozzeeyo akatambi emabega. Kyagulanyi kyasinze okukola wano olwaleero empisa embi Kyagulanyi kyenyiza omunenye omuze omubi gwalina nti ayanise nnyo banne okutuuka ensi okubategeera. Tekyali wakwekweka. Naye kino kyenjagala okubulula olwaleero Kyagulanyi embeera eno yagivuga atya okugituusa wano we tuli olwaleero buli omu ayinza okyewuunya olwaleero nti batandika bagamba Kyagulanyi azze kuba opposition. Kyagulanyi azze kuba Baganda. Kyagulanyi azze kwona opposition yaffe. Naye njagala nkubulire nti mu byobufuzi ebintu biri bisatu lwakuba nti ate mbyogedde naye kansooka embirekeyo mu byobufuzi ebintu biri bisatu byolina okubeera nabyo. Waliwo kye bayita political impetus. Eyo gye bayita stimulation esikiriza abantu okujja gy'oli. Ekyokubiri bakiyita political traction. Be bantu okuba nga bakuwulira. Ekyokusatu bakiyita political swing okuba nga osobola okudrivinga opinion n'okyusa abantu. Endowooza y'abantu ne bagigula. Amama Mbabazi yajja no 2016 kwebyo byonna byonna talina kye yalina. Biri bisatu. Political traction, political impetus ne political swing. Ebyo ne General Museveni mu kinana yali abirina. Ebyo bikulu nnyo mu byobufuzi. Kyagulanyi byonna abirina. Kati ebyo ebisatu bye biruma ate bano abalala benkugambye. N'ensonga endala ginyagala okubulira eruma ba Nsibambi ne banne. Batuuse ekiseera nga tebalaba omukisa gwonna gwa kufuga Uganda. Essuubi libaweddemu kati nabo basaasira. Nsibambi kyakola naawe kyewandikoze singa obadde mu byobufuzi ebbanga ddene emyaka 4. Naye omusajja yakava mu palamenti ng'ate Bobi Wine yamutaddeyo. Kyenkubulira olwaleero Nsibambi kyakoze naawe kennyini Zanero singa obadde MP. Njagala nkubulire Nsibambi yajja mu palamenti nga tomusuubira koma ku bw'MP. Bateekwa okuba nabo baali balina ebye beetaaga mu byobufuzi ebinene okusinga ku bwaki ku bw'MP. Essaawa ya leero n'oŋŋamba nti omwana aze ku bw'MP komaawo oyo aba akonye. Naye kati embeera Kyagulanyi gy'ataddewo yabafuula Shiba yakiyimbako nti oli mulungi nkufaananya atanaaba. Kati Kyagulanyi afudde bye yasanga mu byobufuzi bya wano abatimbi b'ebipande oba okitegeera oba abategesi b'obutebe. Embeera Nsibambi gy'alimu toyinza gamba nti nno mbeera nnyangu. Baali bateeze mu kuteega nga balaba muzeeyi agenda kugwamu amaanyi. Balaba a new force from nowhere. Nejja neeba kuba bweti ne bamanya nti kati tuweddeko. Nteekwa okuba nze omu kubasinga okuconsuminga information y'ebyobufuzi. Bwaddayo ku revolution zonna ezi ze zibaawo Kyagulanyi first politician okubanga teyava mu magye okubanga teyali mu gavumenti wakati najja n'avuganya obukulembeze obaddewo okusukka emyaka 4. Ddayo Cuba
jangu mu Afrika genda mu Basohato osome byafaayo bya Basohato Basukano gende China mu Communist Party teri muntu yali avudde najja ne yesolosa nayingira ebyobufuzi ate n'ateekawo omukululo gw'amanyi ng'oguliwo olwaleero kati bano bonna abasinga bano boolaba abali mu byobufuzi kibaluma nandigiyise ensaalwa naye kibaluma naye tebalina kyakukikolera ye political realism eri wano olwaleero naye njagala nkikubuuze nti kino kizze kitya okubanga nsibambi agamba abadde ne General Museveni emyaka 5 emabega nga boogera okubanga avuddeyo leero ne yeeyanika Machiavelli yakyogerako agamba nti woba n'omulabewo nga tosobola kgenda naye mu lutalo lwa mmundu na masasi lwakulwanagana lwa bifuba kyolina okukola kirina kubeera kimu muterewo embeera nga bano babadde akolagana nabo mu nkambi yo gwe avuganya naye batandika ne beeyabya mpola nga gwe tobakutteeko sleeper agents oba okitegeera n'obajjayo tekitandise leero tandikira ku bagashumba eyo yonna gye kyava gashumba yaliko wa people power wanuupu yaliko bonna bazze mpola nga bonna bajja basenguka mpola okutuuka we tuli olwaleero buli omu avaayo yeeyoleka lwatu ndajja n'akulaga nti nze ndi waaki ndiwe naaleero kati onna kwebaza individual brilliance yono gye yakozesa bano bajja batya okubanga bali we bali olwaleero kye naggambye kye bayita egomanioko inhilism kye kitawaanya bali ab'enaalemu ne luno oludda lw'opposition ekisooka tebafugwa oba badde okimanyi ekyo nti akakundi ako konna akabampuga akabansibambi tekafugwa kuba gwe njagala ombuulire nsibambi yali akyakola ki mu FDC eyali etundiddwa toddanga kawo n'okyebuuza kuba jakomye okubanga ayogera musajja mukulu mugezi profesa z'amateeka weesanga ye alina belief nti FDC can be rescued kyali tekikyasoboka naye ate kindaze ebintu Besigye byayogera like situation ya Nsibambi eyongera okukulaga how clear Besigye was Besigye yavaayo n'akyuzinga FDC eyo okufuna sente obutakolagana na Kyagulanyi abantu ne bamuyokera ne bamwogerera ne bagamba ki Besigye amenye ekibiina ebintu byonna ebivudde mu kalulu ketukubye kano ne kali luli FDC we twava mu kalulu omukyala ye bamuyita senga wa Buganda Yosebugwawo Nabbosa yali omu ku baatuuzanga ba opposition Kyagulanyi baatulanga wuwe tulaba afunye obwa minisita tugamba ono si abadde akubiriza banne beegatte baleeta omuntu omu kati ku guno omulundi abadde Nsibambi azze mbwagenda kuteesa katusooke tuddeko emabega Nsibambi baali bagenze kuteesa bino bye baali bateesa oba mbeera yagenda mu kuteesa embeera ye mukasi kati njagala kubulira olwaleero okumwogerera ebbanga lyonna abadde akola ne General Museveni naye mu nkukutu nkuzaako South Africa mu 1959 paka 63 Nelson Mandela yasanga okusomoozebwa kwe kumu Kyagulanyi kwabadde alina wano olwaleero Nelson Mandela omu ku bamenta be bamuyitanga Walter Sisulu Nelson Mandela baatuuka bagitanga la Leaf Farm e Livonia era woddayo n'osoma ebyafaayo Mandela awulikka nnyo gye bayita Livonia trial we bamusibanga ne Ahmed Kathirada ne bamusiba ne ba Walter Sisulu ne bamusiba ne ba Dennis Goldberg ne bamusiba ne Govan Mbeki abasinga abo kati baatulanga ku farm nga osomye kya Nabbosa Sebugwawo baatulanga ku farm bagitanga Relief Farm yalinga Livonia kati baatulanga naye mu kutuula okwabwe mwalingamu n'omusajja nga bamuyitanga Mangosu Buterezi mwalimu n'omulala bamuyitanga Glory Sidibe mwalingamu n'omulala bamuyitanga Lucas Mangope kati abo yatuulanga nabo naye nga bakolera bazungu era boddeyo n'osoma ekitabo kya Walter Sisulu agamba nti ye okusomozebwa kwe baasanga nga Buterezi abavuddemu ye we yamanyira nti Mandela agenda beera mu kulembeze ow'amaanyi ow'entomo wabo ono we yabavaamu Buterezi Mandela mbu yadda emabega emmanju n'atandika okukaaba kati bw'akaaba ye Walter Sisulu n'avuga emmotoka n'agenda kati baddamu okusisinkana Walter Sisulu abuuza Mandela amugamba nti embeera eno tugenda givaamu tutya ng'ababadde abafa omuwandiisi omu ku bawandiisi baawo mu kontowesiziwe abadde akolagana n'abasajja abazungu Mandela yamuddamu n'amwanukula n'amugamba ebigambo bye n'amugamba nti tufunye bufunyi nti tutegeddeko bano abasatu naye bagenda kusigala nga bajja bangi n'okusinga ku bano nga tugenda tubategeera
naye kyenjagala okukasa olutalo okusinziira nze bwendaba olutalo si lwakaakati lugenda twala emyaka emirala 3 era obunabbi bwa Mandela bwali butuufu kati nkiza wano mu Uganda olwaleero kubagwe Kyagulanyi wajjira waneeno omuntu yali asibira ku Nsibambi sente nti akolagana ne General Museveni yali mulalu kuba twalaba Kyagulanyi nga akampeiningira FDC eyo era ya campaigningira Nsibambi ng'amuleeta mu parliament biri abiri mu gumu wali omuvuka bamuyitanga Katamba kuno teyakomawo mu kalulu Kyagulanyi yali no wanupu n'agamba naye tulinawo Nsibambi ku bimotoka bye side omuntu eyagamba nti Nsibambi akola ne General Museveni biri abiri mu gumu yali mulalu ne kati njagala nkubulire ffenna tulina senses mukaaga si bwe kiri naye waliwo gye bayita extra sense Kyagulanyi aze yeekengera abasajja bano akabinja kaabwe ebbanga ddene wakati wange naawe njagala ombule eneo bakyali bo bobeera nabo nagamba awo tuveewo muba mwakavawo polisi nejja neekwata abaliwo kati baluyita lumanyo kati tuzeeyo Kyagulanyi tumuwe ebimuli bye nga bukyali yalina olumanyo ku kabinja k'abasajja bano kize kyeyoleka lwatu mpola mpola nga buli musajja buli kiseera bagenda bakola ki bagwera kiri kyenkugambye kye bayita Caesarean heroism mbeera yaliwo omusajja omukazi yali afanga ali lubuto ng'olubuto lutuuse omusajja omu medical student najja n'agamba nti omukazi otagenda fana mwana kamulongooseemu abantu baali tebakiraba emboozi gye nkunyumiza ya myaka nga 1200 emabega boddayo n'osoma ebyafaayo by'okulongoosa abakazi abali embuto omuvubuka n'agamba omukazi otagenda fana mwana ye kaafe oba okitegeera n'amukwata n'amumusalamu era omwana yakula n'awona kati enjogera ya Caesarean section kweva omukazi olaba bayita Caesarean section omuvubuka baali bamuyita Caesar kati gye bayita Caesarean heroism omuvubuka obuvumu bwe yakozesa obwo ne Kyagulanyi bwakozesa mu byobufuzi ebyawana kubanga ekisinga okwewunyisa kiri kimu baalinga bagamba nti ebyobufuzi byetaaga omuntu nga yasoma ebyobufuzi byetaaga omuntu nga mugagga bino byonna Nsibambi abirina gyewunyizibwa Nsibambi ayagala ki Zanero Nsibambi ayagala ki ayagala ndowooza buyinza noli ali ku kamera atubulire Nsibambi ayagala ki ayagala buyinza kirabika atagenda kubujjawa nanti kati nakubuulira bolowooza wakoledde ddiiru eno kuba abantu babadde n'essuubi nti bagenda kutaba political prisoners Nsibambi baateesezza nekyo kanzikuddiremu okuteesa nga tonagenda wala ngenda keerabira ani mutuufu agenda okutaba political prisoners yina ekirala ekisolovinga ekyo ono akwata tulishuwa nti tadde mukwata nga atadde bano mbuuza gwe nziramu ajja kukwata eyakwata bano abali abatukayanya tulishuwa ntagenda kuddamu kukwata balala nga atadde bano betuteesezaako ntayinza okubanga ke kakodyoko okubaleeta ku negotiating table anti kati bwe kiri kati kitegeeza political prisoners tekyali game changer tekyali nsonga nkulu egenda kukyusa kibalo kya byabufuzi biri wano olwaleero ekibalo ekituufu eky'ebyobufuzi kanti kusiigire kikino nti ebbanga General Museveni lyabaddewo n'enaalemu lyebaddewo balaba nga tebakyalina escape route oba exit route ku byobufuzi bya wano kati alina kukwata bano balowooza nti basobola omuyamba mu transition ye eyekyusa obuyinza era njagala nkubuuliridde wano olwaleero ne bampuuga bagenda kukwata ekkubo lyerimu nabo bagenda tuuka kadde budde kaseera buseera bonna balina okugenda ng'ono bwagenze kuba sikuriputi yemu Kyagulanyi ejja n'atugamba nti abangi bendi nabo wano olwaleero abasinga bakola ne General Museveni abantu abasinga batandika okukiwakanya wakiwulira nga ku CBS nga bagamba onaze kuba naye kati njagala nkubulire ddala bano bakyali bakulembeze ba Buganda oba bakulembeze ba General Museveni Nsibambi ne banne ate nekyakye njagala okukubulira nti Nsibambi ne banne besanze mu mbeera ey'okusoberwa nti we baali basuubira okubanga nabo bagenda kutuuka ekiseera baba bakulembeze obudde tewakyali Kyagulanyi ku myaka 43 yatuddewo ate nga ne NRM government ekimanyi nti essaawa yonna yajja okukuba nga akulembera kati nabeesuubiri baweddemu bagamba nange kankulemberemu ko ate ne mu NRM ne beesanga bali mu kusoomoozebwa nagamba nti NRM ogigeza ku mukazi ng'alina abaana bamujjawe abasinga yabaloga ne banywa omwenge abalala envunza ne zibaluma kati banoonya omusika wa bba waabwe talabika ate ng'omukazi oyo yazaala bawala kati banoonya omusika agenda okudda General Museveni nga beetunulatunulamu bo nga bomu ne mu NRM tebamulaba niye bamulina ani
pozi yesu we NRM ye wa Piero yu obo kitegeera kyenkubula nawe kenyine osose mulowooza ko bulowooza kati besanze mu mbere yo kusoomoze kati bali okulutinga nti timu ebadde weddemu amaanyi katufune bana abasajja abadde abagezi ku side eri kati babadde batusambira kati baleta experience yaabwe nga timu kuteeka abantu kuloni experience yaabwe ne bona agireta nga yenkanawa Nsibambi amanyi gabadde gakoma mu constituency emu ye Mawokota tayinza kusala Nairo tayinza kusala Masaka tayinza kusala Luwero n'agendanga omanyi nagamba obonoonyo omukulembeze ngo yagala akulembera eggwanga alina okubeera gye bayita national character anti ye bayinza bati bamuleese kukulembera ggwanga nga bamuleese wano President Museveni juzi yagamba yalonda cabinet y'abavubi nga woleeta bana abasajja abagezigezi ojjawo kiri eky'abavubi tutandika okugamba naye abasajja abayogedde kuba ffenna tuli wano naye tumanyi nti cabinet erondebwa omulundi guno egenda kuba ya transition bwe kiri nti olina okuleeta omusajja katugambe nti mpuuga ayogedde nga togenda kugamba nti baleese omuvubi baleese omusajja yayogedde ensonga kati nkuleetedde profesa ekyo njagala nkikuddireyo Kyagulanyi bwajja wano eno General Museveni egundi instrument ze ez'obuyinza goyinza okuyita Charles Montesquieu yagawani zaali zikyalimu akamunyeenya parliament legislature ne executive ne Kyagulanyi bwajja wano General Museveni yazuula nti popular support yali ekendedde n'asalawo akozese zino zennyini obo kitegeera kati bano boolonda okuva eno batwale bakolere mu instrument mu gundi zino 3 arms za government bagenda babakusaze kitufu ogenda kuba bawadde panafenaaliyo bawadde ebitiibwa obugombe n'emmotoka naye nga tebakyakuyamba lwa nsonga nti abantu bakimanyi olwaleero nti legislature parliament General Museveni azikozesa nga ddikoyo babutooyi kutuukiriza bigendererwa bye binene Machiavelli yakiyita instrumenta mu legini legini abakulembeze abaludde ebbanga oba bannakyemalira bakozesa ebikono biri ebisatu ebya gavumenti byenkuwadde ne batandika obikozesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe ebinene bye baba balina bakiyita instrumenta mu legini oba kitegedde kati ne wana abalonda ne waba muwadde wa vice president ne waba muwadde office kyennene kiri tekikyayamba ono nga tujjeeko nti kati bali bagenze eri yesebo karakita y'omuntu eyaleeta services n'aziwa abantu n'aluzinga akafo ak'emyaka 5 yesebo n'atasobola kugumiikiriza myaka 5 ku opposition nga talina buyinza NRM ebesiko walinze okuleeta omuntu ng'oyo nga ekisooka kasooka embuuze kino wabula ebibuuzo nina bingi omusajja yatulaga nti munyiivu nnyo era munyiivu nnyo eri Nuupu okumuwanguza akalulu kyokka ate agenze eri abaamuwangula n'agamba ye okusinziira kwalaba President Museveni n'ekibiina ky'NRM batuufu nnyo eyamuwangula Nsibambi w'NRM twandisuubidde nti yandibadde munyiivu nnyo n'agamba nvudde mu FDC ngenze mu PFF oba nvudde mu FDC ngenze mu NUP naye abakunyiza nga bakugjeeko akalulu k'obuwanguzi bw'ogamba lwaki bajoyininga ekyo kyonnyonnyodde interest ye eba kyonnyonnyodde Machiavelli akinnyonnyola leero gwena kwesiba nnyo ku Machiavelli bakiyita subterfuge oba deception kale mu luzungu olwangu kati ganyini okinnyonnyodde na bulungi nti yawangulwa NRM nanyiga nnyo bw'ata agenda atambula agamba mu Kyagulanyi yagamba nga vimba kunga owula akakulembeza nnyo mu gundi gy'ayogera kati kitegeeza ono ebimunyiizizza si bino si kalulu n'agamba nti ewaka olina omukazi bw'omunyiiza n'addayo n'akwata n'akuba omwana wa kufaanagana natandika omulangira twala eri etwe oba okitegeera abatavuma mwana avuma ggwe kati ono ebimunyiizizza olwaleero si bino alina kiri nakigambye Machiavelli yakyogerako nti gwe kennyini wogenda mu lutalo n'omuntu ng'omanyi akusinga emmundu ekimu ku byolina okusooka okukola kumuteeka mu mbeera ajjeyo bakompuliseezi oba bakolagana nabo ababadde mu nkambiyo kati kino Kyagulanyi kyakoze okusooka obadriving obajjeeri n'abaleeta n'abateeka wano we bali olwaleero era togenda koma ku Nsibambi abalala abalinga Nsibambi bagenda kujja naye ekyamazima tekirina political value Nsibambi si yasoose Joyce Nabosa Ssebuggwawo ogambye yagenda
Betty Kamya yagenda Lulangalanga yagenda bangi ababadde bagenda naye babadde bakuteekawo mbeera akyenda kijjayo ebibuuzo ebimu by'owulira nti FDC Academy y'NRM kuba wootunula Speaker former FDC Deputy Speaker former FDC Joyce Sebugwawo FDC Mama Mabira FDC kino kyongera kirekawo FDC mu politics kati kino ndowooza mwe NRM mwe batuula balowooza nti bano babagaginga apo ne bakuŋŋaana wamu basobole okulwana ne Kyagulanyi kyekibalo kyabwe kye balina era bagenda kuŋŋaanya bangi era essaawa yonna bw'olaba Mukaaku ne Mabika era teweewuunya naye bo bakikola mu fomu ya transition babalimba nti bajje babakwate babawe obuyinza ekitali kituufu bano abakozesa nga mpiki kutuukiriza kigendererwa kye kinene n'ekyo kyonna kizze olw'amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kino nkikuddamu nkikubuulira kubanga General Museveni watuukira okujjayo epeesa ly'emmundu y'emmenye ebadde mu opposition eyansi bambi amuleeta ayambale omujoozi gw'NRM kuba ka vidiyo nkalabye Nsibambi ne saati gyalimu simpye kulaga nkadde akulaga nti yali yagitungisa emyaka 2 emabega temutuuka bulungi kuba senge ebadde empya bandi badde bamupimyeko emutuuka obulungi n'akaveera kandibadde awo wennyini kakulaga nti esaati abadde ng'akyegerezaamu n'ewaka kati oyo tabadde na bano abadde nabali abadde mu kifaananyi ekinene ekitalabika naye Speaker yazze President Museveni naye ate Speaker tatuula ku NRM Secretariat n'agamba kino nti General Museveni atuuka n'agabamu ku buyinza kati ennaku zino yabukwasa Anita Amongo yabulina era waatabaawo bingi byamala ku lulwe kati kyobolama nti bonna gye baddukidde n'ekirala tubadde tukyogerako wali eri esaati ye ebadde nkadde esaati yiyo nkadde simpya n'ekirala tubadde tukyogerako wali eri Nsibambi alina kyalimba abantu kyatatuukiriza kituufu Nsibambi agamba yali looya wa Gaddafi badde nkikubuuza wali notakinziramu Seba ali ku kamera oba aze kuwolereza President Museveni njagala okinnyonnyole Seba ali ku kamera gwolina ansono kyamulemye dda Nsibambi agamba yali looya wa Gaddafi katwagala tubule Gaddafi yawoza misango ki Nsibambi gye yawoleza Gaddafi n'agisinga ye Gaddafi yatwalibwa mu kooti ki kati ne mu mboozi ye gyakomye ebbanga nga nnyonnyola abantu ekulagira ddala nti Nsibambi naye tatuukiridde buli naku alimba abantu ke kali akatambaala abasajja bano ke baali baasiba bannansi anti baamubuuza yajjawo obugagga ne bagamba omusajja ono yali munnamateeka wa Gaddafi ffenna tumanyi obugagga woba oyogera okubugagga mu nsi yonna Gaddafi yali mugagga ng'awolako ne ku nsi z'abazungu kati musango ki gwe yawoleza Gaddafi baamutwala ddi mu kkooti atubulira ekyamusasuza musango we wali obuzibu naye kati kino bayimirira mu kkooti ye mu kkooti ki wa Gaddafi tetulinayo likodi nga bamututteko mu kkooti wekiri naye kino kyonna ebyennyonyi ya Lokabe egyo gyonna tewaali musango Gaddafi gwe yagenda mu kkooti kubeera yamala ebbanga nga talinnye Bungereza oba okitegeera kati nga yali ayagala okujjawo yagusasula busasula nga tudda ku kifaananyi ekinene Kyagulanyi yeetaaga aweebwa ebimimuli bye nga bukyali envuga gyavuze abasajja bano bonna ab'opposition okubajja we baali okubatuusa we bali olwaleero kubanga ogwo nawo gwali mulimu gw'amaanyi okusooka okukwata abasajja baneeno buli omu ategere kala zaabwe entuufu osooka okiriininge wano wennyini bamwekizonereetinze kubanga ono Nsibambi kennyini bw'atugamba nti nno opposition okuva Nuupu we yajja tetambula tujjeko emyaka gya Nuupu tudde emabega baali batuuseewa ekyo kyekifaananyi ekikulu esaati nkadde kubanga mu Buganda bagamba omukazi abatajambalirira nnyo omukazi anaano batasimba mwanyi omukazi anaano batasimba mwanyi asimba bijanjaalo esaati ya Nsibambi nkadde FDC esebo eye Najjanankumbi ye FDC yokeriwe eri PFF yaduukako mu level oyo yaleetera Kalifaganaga okuvuganya FDC we tunatuukira okulonda okujja tebe nga teriiwo ng'eridizolve kino nkikubuulira olwaleero okusinzira ebyobufuzi bwe biri Kyagulanyi kye yazimba ayongere mu bwongezi seminti ateekwa okuba gy'alaga alaba kubanga
waba n'ebibiina ebikuvuganya nga biri mu mbeera FDC mweri DP mweri ekyamazima gwe ebiseera by'abasigaddewo obwomu n'abannansi abasinga bagenda kutuuka ekiseera bakimanye bagende ki ekyamazima omuvubuka eyajjanga omuyaayi omuyimbi ebyobufuzi byazannya si bya kiyimbi bisukuluma naawo wagwe weebuuze nti ebbanga lyonna baalukwago babadde babeerawo ne bansibambi bano buli lunaku naye nga tayinza kukimanya nti nsibambi yeevulunga dda ne Bobi Wine ebbanga lyonna abadde nga bakimba ne Alex Wasa Mufumbiro nti bano bakolagana ne jjajja nga tulowooza nti bagamba nga batugamba nti simanyi bano tebabaagaliza tebabaagala bajja kumalawo opposition wano mu Buganda n'ekyeyoleserwatu batandise kuvaayo omu ku omu buli omu yajja n'agamba nti jjajja nayogera naye emyaka 5 emabega kitegeeza tugenze ne mu kalulu kaneeno nga Nsibambi abadde ayogera nani ne jjajja bwe nkugamba nti esaati ya Nsibambi nkadde simpya ya leero toyinza butampakanya naye kenyini yeyogera n'agamba nti mbadde njogera naye okumala ebbanga ddene ekyansibambi kino okukyuka esewo n'ateekako omujoozi ogwo kinnyonnyola lwaki all the time even before Bobi Wine bagambanga opposition mwegatte muleete omuntu omu nga tebasobola kitegeeza they were designed okubeera awo nga bo tebalyegatta nkubuulira kino olwaleero abaatula ne General Museveni mu game plan ye okuva 2010 paka 2016 teri lunaku NRM lwe yazibirira ng'era abakibanda Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ballot paper kino njagala kikubulira olwaleero nti Kyagulanyi naye kennyini alina okubeera cautious eri obulamu bwe olwaleero alina essaawa yonna afa tamanyi ani mutuufu gwali naye naye Kyagulanyi nagaye nti ate ko balina sense ey'omusanvu Kyagulanyi kasita kutunula mu munye ate okuba yamanyirawo n'agamba nti ono si mutuufu ekyamazima bw'olaba bino byonna ebigenda mu maaso toyinza kuŋŋamba nti Kyagulanyi singa yasula ewa Nsibambi teyandimuwadde butwa mu mmere oba teyandimuteeredde butwa mu soda ng'amunywa kati kino naye kimwongere maanyi oba kimwongere kubeera mu buufu oba kubeera mwegendereza eri abantu banyumya nabo wagwe toyinza kugamba nti oyo ekikolwa kyakoze ekikolwa kya Nsibambi kyakoze bayinza okitekinga layitire naye kabonero kanene akalaga enneme ey'omunda etalabika kyekituufu kyenyinza okukkiriziganya naawe kizibu omuntu okubanga yanyize bunyizi lwa kalulu tekisoboka naweza mwezi tekisoboka n'ava mu kibiina kye n'ayambala n'akyuka tekisoboka abadde nga mu kibiina kino naye ng'ali mu kyeri asambira akuba bbaaka ng'asambira eno oba kyali mu agenda plan ya President Museveni twamulabako lumu ng'agamba by 2026 oba by 2021 there will be no opposition yolode ng'amanyi opposition ye egenda kutambula ekyuke ejjemu egatteko bagambe tewali opposition kati era bwe kyali kuba kati statement yo tandika ogikkiriza we yakugambira there will be no opposition by 2021 Kyagulanyi najjanga surprise era senga tewabadde Kyagulanyi kitegeeza senga statement y'omukulu yatuukiridde kati there would be no opposition kyenjagala okubulira olwaleero Kyagulanyi tapa kujja wano mu 2017 najja mu 2021 wantu atugenda kufuna kye bayita headless revolution abantu banyiiga ne beeyiwa ku luguudo nga tolina gw'oyogera naye mutuufu kwagwe teeberezaamu omuntu eyeyisa nga Nsibambi omuntu eyeyisa nga Mpuuga omuntu eyeyisa nga Nandala Mafabi ne baamunyagwa asobola okukkiriza bannansi okukwata obuyinza babanga ababukwata ng'aleetawo ekiziyiza bannansi okugenda okukwata ki kati kitegeeza abantu bati bakolera bannansi kujja kukwata buyinza bunywereza gavumenti ebeeriko mu buyinza ho kitegeera ekyo nkikuziza ye South Africa Buterezi Lucas Mangope ne Glory Sidibe balinga bayamba buyambi bazungu bo abazungu basigale nga bafutubadde ku baddugavu era ebbanga lyonna baakikola naye mu ntandikwa baali baawumukonto wesiziwe baali collaborators naye ng'omuntu wa bulijjo tayinza kubamanya paka Nelson Mandela ne Walter Sisulu we baabagwamu ne babamanya oba okitegeera era enkiko baazituuzanga ku faamu zaabwe Eralif farm yali Livonia nga we nagambye mu ntandikwa gye baazituuzanga naye byonna gye byagenda bitambula gye byagenda bigenda baatuuka ne bakimanyi ne bagamba ekyamazima tetubadde nabo bali badde bakolagana n'abazungu ebbanga lyonna era bwe kyali kati ne wano mu Uganda olwaleero bwe kiri bangi bakyavaayo ne mu Nuupu olwaleero bateeka okuba mukyalimu abalala
opposition yenkadde kubanga nina gwe mbadde njogera naye ne mubuuza lwaki Nambooze ono teyeeyisanga banne wali osekawo n'okyefumitiza n'okyebuuza atya Nambooze ensonga lwaki teyeeyisa ne banne tali mu kagurupu kali aka UID yatandikawo UID oli gino baali bali mu UID babatendeka engeri entendeka gye babatendeka nga Nambooze ali mu katale atunda ndagala atunda mubisi Muganda kitegeeza Nambooze naye mu DNA ye alinamu olwaggeto nga olaba kuli ku Kyagulanyi kyova olaba nti yeeyisa bw'atyo naye bonna we mbakusomera bonna abaali mu UID abasigadde bakyali abala mu byobufuzi batono bonna baasalawo ne bagenda mu ngenda gye bagenze kagurupu konna baakayingiramu era endowooza yaabwe yeemu naye nkugambe obudde gye bubadde bugenda n'omwaka tegunnawera nga bavunaana Kyagulanyi okujja wano natta bannabyabufuzi Abaganda oba opposition n'agimenyamenya batandise bokka na bokka okwewaako obujulizi esebo timing omanyi Kyagulanyi olunaku olwaleero esebo agenda kwogerera Switzerland agenda kuba ayogera Switzerland Geneva esangibwa wayi Geneva eri mu Switzerland yes I'm right agenda kuba ayogera for human rights and democracy ye conference gyagenda okubeeramu luli yali birthday ku birthday ye obutambi bwa zoganya bwo abantu babadde babulaba timing ne bufulumane bujja ku mutimbagano ne olwaleero video eno weefulumye ya Nsibambi omukulu ali mu kwogera kisoboka okubanga epeesa lino baalikwata ne bagamba kati wanaaba akola kino ekitwala international community ku ground katubuzeebuze na kino kyenjagala okubuulira nga ngenda lumu ku Geneva nga tutuuka Geneva Kyagulanyi bwajja wano yakimanya nti alina obba n'amawulire agagge ye nga ye ate nakigamba nti Kyagulanyi wanjawulo ku bannabyabufuzi naye kenyini ng'omuntu akola amawulire agagge abamu ge bayita amasannyalaze oba okitegeera ye ng'omuntu amawulire ageekolera naye kiri kye nagambye ekya subterfuge nti gavumenti ebbanga liri eddene lyonna lyonna waabangawo ensonga ez'amaanyi ogenda owulira nti House Girl yakubye omwana n'amuwa pupu oba obijjukira ne libeera ggulire kati baziyita diversion ezo naye kati nga nzija ku kino ekiriwo olwaleero ekya Geneva nti omuntu yenna ali mu bukulembeze nkuzayo mu 1986 Yoweri Museveni ng'ajja wano naye yagendako mu summit ezo Mossel University Sweden era ne president Museveni yazigendangamu omuntu agamba nti kino tekirina political value oba political direction kansooke nkuba akantuka kulwaleero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wenyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe naye mbaagaliza omwezi ogw'Ramadani omutukuvu omulungi ogujjudde ebyengera Mukama abawe ekyo eminyoyo gyammwe omukulembeze agambye agenda kwogerako eri ensi yonna okusinziira wano waali we tutamanyi ekitegeeza akyali mu kwekweka oba mu bakiyita kwekweka bakiyita ki nsooke ku kyakwekweka nsooke ku kiriwa nanti byonna mbigatte wamu byonna bigatte ekyokwekweka gyagenda okwogera nafunyeemu endowooza nti oba okutya nti wabanga agenda kukozesa tekinologi okwogera mu bazungu netiwaaka gavumenti esobola ogipiininga nemanya waali tekisoboka kino njagala kikubulira olwaleero bagamba mu byokwekweka gavumenti kyoba osooka okugjako yessimu Kyagulanyi we yatuuka takyali muntu nga ffe ateeka okuba yasukkuluma naye kirala kyenjagala okubuulira nti buli step gy'ateekinga ebeera calculated nsuubira olabe kubya kankutandikire ku kyakwekweka nga sinatuuka Geneva Summit gwe waddakawo n'okyebuuza nti Kyagulanyi lwaki bwe yagenda ng'abula omukazi ye yamuleka waka kubanga abasinga ayinza okukiraba n'akirabanga obulabi nti nsonga eri awo nze kye neebuuza bwe yagenda okulonda baagenda ne Babbi emmotoka yagiviiramu wa okulabeera nti Babbi ye yatuuka ewaka ye ndowooza n'atatuuka waba teyatuuka waba yatuuka ewaka yayita ene omuntu ewaka waba asobola okufuna waayita ekyo kyenkubulira nti mu script ye
ate okuba yali akirina n'agamba nti nze bwe ngenda omukazi yasigalaka. Nenjagala nkubuulire wano gavumenti yagwa step eyasooka. Bwe manya nti Kyagulanyi taliiyo waka n'abaana tebaliiyo waka yo teyaddawo gavumenti yaddawo okwefumitiriza kumanya lwaki omukazi gwerese waka. Naawe kenyini nkikubuuza mu kibalo kyo gwe fumitiriza lwaki yo omukazi yasigala ewaka. Asigale nga akuumira abazze okukuuma ewaka okulaga nderizi omubbi mu psychology w'ababbi wana ababbi balina amateeka agabafuga. Omubbi tayinza agenda wantu wapulanningidde mwezi mulamba ng'agenda kumenya n'asanga nga waggule n'ayingira. Okitegeera gavumenti bwe yamanya nti ewa Kyagulanyi taliiyo amaanyi ge yakozesa ku mukazi yagwa mu katego ka Kyagulanyi ke yali ayagala n'agamba ebyobufuzi na pesa psychological warfare. Kyagulanyi talina balakisi ya mundu wabula ye yakiza ku kibayita psychological warfare. Kati awo gavumenti yagwa mu katego akasookera ddala negenda n'emmundu neze mu 16 ewa Kyagulanyi netuuza omukazi wansi. Nti mu kibalo kyono yakimanya nti bano bagenda kujja nga basaatuuka. Kankuwe n'example mu animal science obadde okimanyi nti kapa terya mmese enfu. Kapa terya mmese eri lubuto. Ejawula etya wegiraba negamba eno mmese nnene kapa okay. Enteekateeka byenaalya omwezi ogujja singa eriyo naalya olubuto emuligenda mulya lumu n'obwana erina okweterekerawo. Gavumenti yali etoka neddeyo emabega ne baka tracking nerowooza nti lwaki omukazi yamulese emabega ye waali. Kandi baaliwo tebakkiriza nti taliiyo baali bamanyi yeggalidde mu nnyumba mwali. Gavumenti yatuuke n'agamba nti wetuukidde olwaleero yatugamba nga Kyagulanyi ali wakati atuyingira. Nakigamba nti gavumenti buli lunaku econsuminga intelligence report ezisukka 1000 ku Kyagulanyi. Oba okitegeera yali emanyi kati yali temanyi naye yatuuka ekiseera kibayita realism netomera amazima negamba let's confirm negamba ekituufu omusajja taliiwo yakoze eki yagenze ne kati tuzzaako ki kyalina okuzzaako ate sigenda n'amagye we yalina okusookeddeyo ku drawing table emanye nti yes ki kye tulina okuzzaako nga tuvudde ku ekyo. Gulawo omusango ofune search warrant ogende mu mateeka n'ekirala nti n'ekirala kino ekya Kyagulanyi okubanga alina summit olwaliro tekize by coincidence mu kibalo kya Kyagulanyi. Kyenaddayo n'endowooza kiri kimu nti ensi z'abazungu bano Kyagulanyi ngajja zaamuyisaamu amaaso nazo kennyini zalowooza nti azenga munnabyabufuzi ng'ewalaba John Patrick Amama Ababazi yajja abazungu ne bamuhypinga nejja Solove Sade nakaluka wedde yafunye 1% n'addayo teri amanyi we yali. Kati n'abazungu bano mu ntandikwa batekwate bakkiriza Kyagulanyi bazze after 2021 elections ne bajja ne bagula ekirowoozo kye bagamba nti yes omusajja amaanyi agalina support nagigamba eri nakyo omuzungu aba agyetaaga nnyo support eri nakyo. Kati nga nkuzaako emabega boddayo n'osoma nje bayita hegemonic stability theory ensengeka n'amaanyi g'ensi ge ziba nazo mu budde mu bendo ino erya Sub-Saharan Africa bateekwa okuba balaba nti General Museveni ateekwa okuba akooye oba agenda kuvaawo beetaaga accomplice omulala. Okitegera kye ŋŋamba nkuzaayo ka Ivory Coast 1960 walinga omusajja bamuyita Hufet Felix Boyine yali president wa Ivory Coast era abasinga bamujjukirako yakola ekyamagero bakita Ivorian Miracle. Ivory Coast yali nsi nnimi naye yatuuka ekiseera nga erina economy esinga n'economy z'ensi ezisima amafuta. Kati Felix Boyine abazungu baamukozesa yaviirako okutwalibwa kwa Nkuruma sai yasinziira Abidjan ne Nkuruma ne bamudiposing okuva kuba president e Ghana. Waliwo omusajja omulala bamuyita Maso Kerekeu yali wa Benin foiled coup d'etat balema okumuwamba mu 1977 naye nga basinziira wa togoberera nga basinziira Abidjan basinziira wa Felix Boyine oba okitegeera. Kati abazungu bali batukisa n'akola power center n'agamba ono agenda kunfugirako wano kati nga olaba General Museveni waali wano mu East Africa. Era Sibambi yakyogedde n'agamba abantu bonna abalowooza nti President Museveni abazungu tebali naye bali naye abafugirako East Africa, Congo, Somalia, Rwanda. Era
awo eyo statement era mbadde ngina kati obadde n'okwolesebwa ogizemu nayo mbadde ngenda kutuuka olwaki yayogedde atyo kati Felix Boyigini era ajjukirwa nnyo nti Thomas Sankara basinziira wuwe ne bajjako Thomas Sankara e Burkina Faso Felix Boyigini nga abazungu bamukozesa yasponsoringa Savimbi okumala emyaka gyonna gye yamala mu nsiko ne abazungu baatuuka ne bakkiriza ne bagamba nti ekyamazima Felix Boyigini akuza akaddiye tumuggyeko tutya bino bye tubadde twamuwa tubiwe omulala okitegedde bagiyita hegemonic stability theory bakozesa paka balabanga mu pulani zaabwe tokyalimu wakati wange naawe ekyo njagala okikkirize abazungu bateko kuba batandise kujja mu pulani z'abazungu ekisooka gye bamyaka kyakubiri ebiro omanyi n'ebiro byo bikyuka kati ne wana ebiro bigenda bikola ki bikyuka kati nziza ku statement ya Musiyambi gye yayogedde lwaki yayogedde bw'atyo nga EU summit yakatuula mwabeewaana nti mugenda okulopa president mu bazungu oli best friend omanyi ng'onaategeera atambula nabo omanyi bagamba nti waliwo ebintu ebiri emabega w'amawulire ng'onaategeera amawulire agali emabega w'amawulire Nsibambi yakikonyeeko n'agamba nti ono abazungu baamulonda abafugireko ki kitegeeza nti Nsibambi information eyo gye yawa olwedde yali eva mu wabakama be wennyini oba okitegeera amawulire galina beera coordinated kati kino nkikubuulira abazungu nabo bakimanyi nti General Museveni essaawa yonna akola ki agenda kati Kyagulanyi ogenda mu EU summit si kwewuddisa oba kukola ki bagambye kati wanayogera mu bazungu then what next General Museveni yagenda Sweden n'agenda Oslo University mu 1965 yagendangayo n'ayogera naye yagendanga kati njagala nkubuulire abakulembeze bano batuuka ekiseera nabo ne batandika okutulimba teri bukulembeze bukyuka nga tebulimu mukono gw'ebweru General Museveni akulaga nti bagende e Libya ne bagende e Bungereza ne Sweden nga n'amanya bagakyusizayo bagende wa Gaddafi bafuna ga Lusiramu kwaliko Kasimu kwaliko Sale kwaliko Ani kwaliko Yidi kwaliko Abdul Awali kwaliko Burahimu ekitegeeza ba propagandist oba apologists abagamba Kyagulanyi ayogera mu bazungu ye President Museveni amanyi ekitegeeza okwogera mu bazungu era tunagenda okumalako omwezi guneeno nga government ya Uganda esindise envoy mu European Parliament boogere nabo bali ku damage control bakimanyi ekitegeeza kati Gashumba bwadde eno ku radio n'ayogera byayogere bibwe bityo ye tamanyi kikiri wali wakati mu sigiri mu kyoto okuwa media coverage eyo kubanga leero ye program egenda okuba esiga okutrendinga mu byobufuzi mu international politics omanya amawulire ganjawulo waliwo international sports ne bayo international politics kati olwaleero mu nsi yonna mu international politics liteekwa okuba yerimu ku mawulire agagenda okubanga gasiga okutrendinga n'okutambula mu nsi eno media coverage eyo nkulu nnyo ekirala EU report abasinga kye babuusa amaaso yayogera ku nsi 3 yayogera ku Uganda neyogera ku Turkey neyogera ne ku Iran kati dayo wetegereza ebyobufuzi ebiri mu nsi ezo Ayatollah Iran ali mu mbeera ki okitegeera saagadde okkiriza bukkiriza nziramu kale ali mu mbeera beekalakasa bamuggyako tavaako bakola ki Recep Tayyip Erdogan ettaka ali mu mbeera ki ettaka mbadde simanyi nawo byabufuzi weebiri Erdogan naye agenda essaawa yonna ali mu lujja afuluma ate Erdogan oyo emyaka gye omulaba akooye kyenkubuulira kati ne Iran naye kati ebyo ba political analyst bawo ntayinza kikubuulira kiri mabega w'ekyo bonna bwe bakoonyeeko ensi zaali ssatu laboratoire wa EU yafulumya lipooti nga mulimu ensi 3 mulimu Uganda mulimu Turkey mulimu Iran kati dayo olabe ebyobufuzi ebiri eri what they have in common ekisooka age factor ng'ovudde ne ku age factor ne strategic gundi we ziri zonna ensi Turkey yensi eri mu continent ebbiri Europe ne Asia. Iran weeri wali ku lusho nnyo kati jangu ne mu Uganda weeri kati bino bye twogera abali mu government ibo bamanyi ki ekigenda mu maaso omanyi nagamba nti ebaayo amawulire emabega w'amawulire
kati benale mu apologies abasinga bola ku kamera basika tebamanyi kikiri eri andi bagamba ne mu 2021 Bobi Wine yayogera nnyo mu bazungu ng'ayogera naye era bakoma kwogera n'abazungu wano twajja mu kalulu wano ne bajja ewa Bobi Wine nenge gye abatunuulira n'abazungu bano bayagala nnyo okujja ne batukubisa ebifaananyi ne bamala ne bagenda kati bali nabo boogera bagamba okusinziira ku bazungu engeri gye bazze ne wano kyenjagala okubulira olwaleero kati n'ebyaleero birabika byebyo mu Uganda ffenna n'abali mu NRM emboozi eriwo olwaleero wagireta mu 26 mu NRM tewasulanga emboozi ya transition waliwo ekiseera we kituuka nga taata alwadde awaka ng'omugamba taata ani agenda okusikira taata ennyumba y'egundi yeekansa ng'ogiwadde ani atandika okuyita ku basenga abakulukulu abatoototo olwaleero mu Uganda we tuli emboozi eriwo yaani butya di ani politics emboozi eri ku mimwa who is next era kyovula nti NRM byesinga okukola olwaleero mu kisanja kino NRM mwegenda tegenda kuba na manifesto ntuufu manifesto egenda kuba naye gibalage ku byegenda okukola naye kyegenda osinga okukola myaka gino 5 eteminze etya Kyagulanyi okubanga emunafuya kuba gwe mulimu omukulu gwerina ekyo nkikubuulira eteminze etya okukwata Kyagulanyi emukube ayingire mu ttaka fuuti omutwalo mulamba kyekigenda obeera ku namba 1 agenda namba 2 paka ku namba 10 gwe mulimu gwe balina omukulu kubanga okubeerawo kwayo n'okubeerawo kwa Kyagulanyi nakigamba kuba kita existential threat nti okubeerawo kwa Kyagulanyi tekuganya kubeerawo ku NRM we kuli ate boddayo n'osoma science w'ebyobufuzi n'enkula ya support omanyi nagamba nti munnabyabufuzi akula n'ava mu nasale n'agenda mu P2 n'ava mu P2 n'agenda mu P7 n'ava mu P7 n'atuula senior 4 n'agenda ku university kati boddayo n'analyzinga support ya Kyagulanyi ewaka ewwo w'otandikira abaana abo bayimba people power abaana be balaba ambuleera bo bagamba ya Bobi Wine kati kitegeeza sambuleera fulaga kati kitegeeza olife twakula tugamba bayi mu 7 helicopter kati abaana bonna abato we balaba fulaga kati kitegeeza bagamba Bobi Wine support ye teka wansi bogena bazita political demographics bogena nozisoma kitegeeza support ye yongera kula bukuzi ate ekyo ng'ovuganya omuntu ng'obuwagizi obukula bukuzi ne waba taliiwo obeera mbozi bw'obw'amaanyi kati NRM erina okulaba engeri gyegenda okukola kino Professor obuwagizi bwe busobola okukula in absentia ne oba toliiwo kubanga teweyongerayo 1979 Iran Ayatollah Khomeini America yakwata neteekawo Shareza Khomeini n'awangangusibwa n'agenda e Bufalansa olesa kyensinga okutegeera mbuuza abantu bibabu obuwagizi bwa Ayatollah Khomeini bwakula okutuuka ku revolution ya 79 bamuwangangusa ddi bamuwangangusa mu myaka gy'enkaaga those are 10 years n'okusoba myaka gyali mingi ebbanga lye yamala nga taliiwo obuwagizi bwe bweyongera kula bukuzi nkuzzayo ne South Africa Nelson Mandela kati osobola okuba nga toliiwo obuwangizi bwe bweyongera kula bukuzi kati ezo bayita political support demographics ezo nzibu nnyo oba okitegeera naye kiyinza okuyambamu ekyo nti olutalo olwejjako n'ogifuula idea n'ogifuula ndowooza bakiyita idealism political idealism kati Kyagulanyi ebyobufuzi yabyejjako n'abiwa abantu Uganda empya manyi nagamba mu byobufuzi Jini Sharp agamba olina okubeera creative ekimenya amateeka Kyagulanyi abadde creative osinga be yasangawo kati buli muntu awula Uganda empya alowooza ku Kyagulanyi ajja mu bwongo kati n'abaana bano abato begambye abannasala abewuwo nabo balinda Uganda empya kati support yo nebe ekula ne oba toliiwo ekyo kikulu nnyo ate support yo kula kiregeeza eyoli eba teyeyongerako oba olyamu yooli ate nga neyo gy'osanzeewo endala etebadde tennatuuka naye eyongera kula oli otya mu yooli ng'ababo be bakyuka ne badda eri nga Nsibambi bwe tumulabye kino njagala kikunnyonnyola olwaleero nti Nsibambi kaagenze wa General Museveni agenze ye oluusi ne mukazi wayinza oba asigadde okay sente z'okukwata n'owa Nsibambi nga yo buwumbi 10 genda ozisimemu oluze Nakapiripiriti district namba abantu bagenda kwagala osinga ono Nsibambi omu njagala nkuwa ekyokulabirako bannabyabufuzi wano ebbanga lyonna bazze beevulunga
Haji Nasante Ntege Sebagala bwe yagenda n'agenda mu NRM yagenda yekka ne batabani be basigala mu opposition. Haji alagidde bwe yagenda ewa General Museveni teyaddamu kulagira yatambuliranga mu element ng'essaawa yonna bamukuba. Kati ebyobufuzi bwe biri bw'ogenda bw'ova ku mugendo ogenda wekka. Tegeeza Nsibambi kyada agamba twali nkaaga katusigadde ana nange ngezi. Ate nakyo kifu. N'ebibalo byawadde bifu ogatta abanuupu 5 abefudisi n'abalabiki era basukka enkaaga. Naye yatubulire akozeewo ekyo kubanga ennamba ezo zeeyongera. Okitegedde? Kati byebyobufuzi ebiri wano olwaleero byewuunyisa. Kati e Geneva Bobi Wine leero gyagenda okubeera. Esebo. Nsonga ki olowooza kuba summit bajalaze human rights and democracy. Olowooza agenda kwogera kiddala in particular. Literally byabufuzi. Omuntu bw'ayogera ku ddembe ly'obuntu ne demokrasiya abaze mu byabufuzi. Abaze mu politics. Politics. N'ekyo njagala kikubuulira nti olwalina okukwata omuntu alinga ali kusalya Kyagulanyi n'omuteeka ku world stage. Oba oyongera mupika. Oyongera mu wamaanyi. Exposure yonkulu nnyo mu byobufuzi. Kino njagala kikubuulira olwaleero we tuli wano olwaleero. Kampuni enkozi z'emmundu ba international funder bonna bagenda beera nga bali good ku TV zaabwe balaba Robert Kyagulanyi Center mu balabe ani ekyo Kyagulanyi kyagendamu olwaleero kirooto kya buli munnabyabufuzi okuleka bano abeeyisaako olwaleero eyo Kyagulanyi gyali olwaleero n'ogeza oyitayo bannandala mafaabi baani era bagenda bugenzi n'empuuga ekyo kirooto kya buli munnabyabufuzi nga wonalaba omwana nti wano njagala kukola ku TV ki nagamba njagala kukola wano njagala kukola ku CNN nti omusambi w'omupiira Mani U na Madrid ye njagala okusambira kati awo Kyagulanyi wagenda kirooto kya buli munnabyabufuzi buli omu si Mani U omuntu abagala kusambira Arsenal Barcelona oba Madrid Mani U tebakyajagala ana kati okitegera tudde ku kifaananyi ekinene nti ekyo gyagenda ye stage oba kyekirooto kya buli munnabyabufuzi. Ogambye ne President Museveni yagenda ku stage eyo. Teri munnabyabufuzi agenda nga tagenzeeko mu summit z'amaanyi. Naye n'Obote wamma yali agenze mu bintu ng'ebyo. Naye yali agenze Singapore. Kati omuntu ajja n'ayogera ekyo n'agamba nti simanyi biki bagenze aba akulimba. Buli munnabyabufuzi akyetaaga. Kati bannabyabufuzi ba leero balaba ebayo busamiti bw'okunywa kaawa obwa kofi obwa Old Life. Naye era bakulaga batambula ne bagenda afuna exposure. Obokitegeeza bano abajja ku local mainstream media ne bagamba okugenda mu bazungu tekikola makulu ku ground tekikola amakulu. Ayogera ekyo omubuuza nti General Museveni yagenda emirundi emeka Norway mu myaka gye kuva mu 8 paka mu 86. Bakimanyi nti support erina weeva watuufu. Kyeki kye nagambye hegemonic stability theory nti obuyinza bulina we buva omale ensi eno mwe tuli kale tulina n'ensi efuga ensi ezo ze America gagutundutundu nga olaba European Union oba kitegeera kati omuntu bw'ayesula n'agenda n'alabikira mu summit ng'eyo toyinza kugamba nti amala biseera asisinkana ba prime minister ba minister ba president era ne ba president b'ensi bonna de Trump bagenda beera good olero nga bali ku summit eyo kwe balaba naye kati bano bannabyabufuzi abeene waffe beebuzaabuza osanga munnabyabufuzi nga tebamuyitanga okugulawo luki mpaka za bugaali naye nga naye awakwekya amagezi okitegeera kati njagala kukubuulira nti waali lwaleero kyekirooto kya buli munnabyabufuzi waali olwaleero buli munnabyabufuzi wayeetaaga okubeera yesebo ogambye nti tetugenda kukoma ku nsibambi tugenda kulaba abalala bangi nga bakyuse bambadde emijoozi ekyo si takitiki yakwaizolatinga mwami Kyagulanyi ati kati nakigamba nti Kyagulanyi bw'omu isolatinga abazungu bagezaako nnyo kikola ku Mandela naye wano kikufuula ebintu bibiri kikufuula ebintu bisatu bw'okwata ng'abantu obagula oba okitegeera nti wano ensaasaanyayo yeeyongera 2 omufuula hardened nti asobola okubeerawo nga yeka king maker 3 bw'onaakwata kati nga bwe baagula mawu kitegeeza Kyagulanyi asobola okgenda mu mambuka ng'ali yekka era abantu ne bamuwuliriza oba kitegeera gwe kiba tekikuwongera maanyi gwe agula kiba tekikuwongera maanyi kyongera kunafuya mbadde manyi kyongera okumalamu bano abawagiza amaanyi ekyo nkikunnyonnyodde ali Haji Nasante Sebagala
tekyamwongera maanyi, ayongera kunafuwa. Aje yalagira. Bwe yatuuka ekiseera nga ne bwe yeesimbawo ku bwero si wano ekisaasa era layini etekuba abantu. Naye kino njagala nkikubule nti kyajja kitya okutuuka awo wekiri. Machiavelli agamba nti ebimu ku bireetera omukulembeze okweraliikirira ng'alabye omukulembeze amufaanana bwe yali mu myaka gye egy'ekivubuka. Kati General Museveni ate okuba bwe yeeraba bw'atunula Kyagulanyi yeeraba mu 8 oba mu 7 bwe yali. 1 obukujjukujju, 2 individual brilliance, 3 organizational abilities ez'enjawulo. Njagala kuzaayo Kenya mu 1960. Mu mulembe gwa Kenyatta waliwo omusajja bamuyitanga Thomas Joseph Odhiambo Mboya. Oteekuba musinga kumanya lya Tom Mboya. Tom Mboya azaalibwa 1903 yafa 1969. Mboya yatuuka ekiseera nga Kenyatta atandise okukaddiwa kuba Kenyatta yafuuka president nga musajja mukadde. Naye nga Kenyatta alaba mu bonna baayagala tayagala Tom Mboya abeere mukulembeze. Naye kati Tom Mboya naye ye positioning njagala nkikunnyonnyole nkireetinge ne ku EU summit. Tom Mboya yalinnya ennyonyi. Yali minister wa Kenyatta owa justice. Yalinnya ennyonyi n'agenda e Bungereza. Kati bw'agenda e Bungereza yasinkana ba Martin Luther King Jr. Yasinkana ba Belafonte bisewe yali w'amaanyi, yali muyimbi nga w'amaanyi. Kati n'agenda mu America n'asinkana ba Kennedy. Kati bw'asinkana Kennedy yali afuga ebiseera ebyo. N'alobinga ze bayita scholarship z'abaddugavu. In fact baali bazikazaako the Kennedy Airlifts. Kuba America yasinkana ennyonyi direct n'ejja Kenya n'etikka abaana ne bagenda ne basoma. Mwaba amamu kuba benefitinga bwenzijukira. Mwalimu ba Martha Wangali. Bantu bangi ba benefitinga nnyo mu gundi. Genda okutuula netandika okwekengera Tom Mboya. Ne bagamba olwokuba Tom Mboya mulaba entambula gy'atambula mwena agenda ebweru asisinkana ono agenda ne asinkana ono oba okitegeera kyabulabe nnyo. Era Tom Mboya tugenda otuuka mu 69 yali amaze okufa. Bamutta. Era y'omu ku bantu abakyasinze okuluma ensi eno Tom Mboya. Kati njagala okulaga entambula z'abakulembeze abaagala obuyinza n'enfuluma zaabwe ez'ebweru. Kyagulanyi okutambula n'agenda gy'agenda olwaleero. Toyinza kugamba nti amala budde. Nkulaze ekizampo ya Tom Mboya. Tom Mboya olwava ebweru ekyaddako yafa bufi. Oba okitegeera. Naye nga n'ate naye yali agenze mu summit ya byakusoma. Si ya byabufuzi ng'eno naye erambikirwa nti na ya byabufuzi. Kati omukulembeze ebiseera ebisinga aba tayagala bamuvuganya kubeera exposed. Eyo gy'agenda yasasinkana n'abanna kampuni ezikola emmundu. Yasinkana ba international funders. Nabala bamulaba nga basinsire ne ku TV. Babeerawo nga balaba. Nga balaba baswamye. Kati ekyo. Abalina zidiruza amafuta nga bazze balaba. Omukulembeze yenna yenna abali mu buyinza ebasireti gyali. Era njagala kino kikukakasa. Singa Kyagulanyi yabadde agenda e Geneva. Nga yali nnyo ennyonyi tagenda kubeera ku Zoom nga bwe kiri. Kwate tumanyi kigenda kubaawo. Tuyinza n'okwekanga n'atuuka ku summit n'abeerayo physically. Oba okitegeera. Naye singa yabadde agenda e Geneva ng'agendayo physically ng'omuntu. Government yandibadde yasindise dda entourage. Gy'oyinza okuyita ISO. Tiimu enkesi. Nti bw'anaatuuka ku woteeri gundi weegenda okubeera asinkanyani, ayogedde naani, bani basisinkanye, emmotoka emuzizza yebadde naani. Naye kati nabo bali mu kusobera tebamanyi nti agenda beerayo physically oba agenda beerayo ku Zoom. Ekyo kyenkukakasa ago ge maanyi g'ekyo. Atamanyi byabufuzi akulaga nti tekirina makulu naye nga kirina amakulu g'amaanyi. Tegeeza agamba Kyagulanyi ayogera n'abazungu then what will happen bo tebamanyi bumanya. Tebamanyi kibumanya. Naye ye mukama waabwe amanyi kuba naye yasisinkana abazungu. Ke katiba ke yayitamu kiringa ewaka ewuwo muwala we bw'anaakula oba mutabani we agenda tandikanga okukulimba nawe bye walimbanga taata we waka. Nandi awo mba mbimanyi. Owo bimanyi. Kati ye n'Omuseveni yamanyi ekituufu ekigenda mu maaso. Naye kati bwe bituuka ku baana abakubi basajja b'abakubi b'enduulu bo bakulaga nti tekirina makulu. Bagambye yaddira na kuba na ku ballot paper, it is a disgrace. Kyagulanyi okuba ku ballot paper emu ne President Museveni. Ng'ani ayogera ekyo? Gashumba yennyini. Kati ng'era we yagambye ogenda mu Geneva tikikola makulu. Ekyo tukirekere tukiddamu. Tekigaana kulya mmere. Ekyo turekere tukiddamu tetukiwa maanyi. Okay, nga tumaliriza. Yes sebo. Abantu bangi bazze batugamba bagende wa president to negotiate for prisoners, negotiate transition, negotiate. Ne buli agenze eyo to negotiate. We have found out they negotiate for themselves.
tekigenda kujjawo gap ya negotiation entuufu weenejjira ng'abantu bali luzinze trust because at one time I think we have to negotiate. Anti kati njagala nkubuulire ebiseera ebisinga abakulembeze b'omu Africa kizibu muteeka ku mmeeza n'okkiriziganya naye eri system gye nagambye carrot and stick method. Abasinga bawulira na muliro ndiwulira oba okitegeera nti nawe bwe baweetaaga okuteesa Gaddafi wamulaba nti kale tuteese bakuwe safe passage ofulume yagaana. Omuntu yekka yali akikoze yali omu yali Moi. Moi yekka yateesa naye mu bulumi obw'ekitalo Moi agenda okuva mu kalulu ka 92 Kenneth Matiba yali amuwangudde. Kalimu okubba okutagambika naye kati ateeka okuba we yajja n'abaana n'agamba nedda tekisoboka ntuuse ekiseera nga si asobola kuwangula kalulu nteesezza ntya yatuula ku mmeeza n'ateesa. Kyesisuubirawo nti wano kigenda kubaawo naye ng'era kyekirina okukolebwa kubanga n'omukulembeze kennyini otuuka ne weepima n'agamba nti obukulembeze bulinga mupiira Ronaldo takyasobola teeba goola 3 ze yateebanga kuba okitegeera waliwo ne gy'atagoba waliwo n'emipiira gy'atakyagoba omupiira bamunagumuteeka ku kigere kati n'obukulembeze obukiseera kituuka ng'omubiri gukyaya omutima gukyaga naye ng'omubiri tegukyasobola. Anti kati ekyo kyoyogerako ng'omupiira bagukuba ku kigere nawuliddeko nti waliwo voting policy gye baagala okukyusaamu nga bagusambira wali ku kigere MP alonda tezikyasoboka. Ekyo ne bw'onaakireeta kisobola okuyita naye era ogenda tuuka ekiseera nga ne beemupito kyabalina bawera kulemeza ku ntebe. Kisobokera ddala ekiseera kigenda tuuka nga n'ekyo kyennyini kyoleese. Njagala nkuwa ekigizampo nti age limit yaliwo wano term limit ye yajja naye ekiseera kyatuuka nga ebisanja ebiri bikoze eki ne tulinda age limit. Naye age limit naye yatuuka ekiseera nga nayo tekyasobola kuyamba kati oyagala kuleeta parliamentary system. Kigenda tuuka ekiseera nga abaka ba parliament wafunye 10-10 ono alina 3-5 kuba political dynamics zikyuka buli kadde buli mbeera ebeeriwo political dynamics zo zibeera ndala. Ze tubaddemu 2-21 zaali ndala 2-26 ndala 2-31 tuyinza okwetaaga abantu bakyagala kumanya. Okay, nga tumaliriza situation eno eyansi bambi bagiyita batya terminology ekijolizo lekera abawagizi kuba bagambye Professor Morete fe tukyasoma eno situation mu politics bayiza giyita batya. Situation yansi bambi tuyinza osigala ku terminology akwali besigaira akatabike yakola nagamba nti situation eno bagiyita oba bamuyita kanoonya oba kanoonya nti waliwo bali mu lutalo nga basula opapula era nnyonnyola ku mbeera yansi bambi ono kakati situation eno ya kanoonya. But anyway bwete olwadde olunaku olwayo nabadde nagikunnyonnyodde dda embeera gundi mwali bagiyita egomaniaka inihirism yembeera mwali nsi bambi yembeera gyalimu. Kale leero tusomyeko ako till next time we out.